Nabadde mpita iteyo ku social media ez'enjawulo ne ndaba omwana omu agambye nabadde manye ekigambo Lord Mayor nakyo kiri ku linnya lyani, kiri ku linnya lya Erias Lukwago. Mikwano, Lord Mayor y'oyo abeera atwala ekibuga mu kaseera ako, era ne ssaba zino gwe tuyina omupya naye bamuyita Lord Mayor Ssaalo. Ate bayirayo bonna Bassaalo, ndowooza kino ekibuga kigenda kufugibwa Bassaalongo. Ye Bassaalongo ennaku zino nga bangi ate alina balongo wa kukiraba. So olwanaku lero mbaletedde obujulizi obwa Ssaalongo Lord Mayor Balimwezo omupya, ye mupya kati gwe twakalonda nakitegedde. So mubaleetedde ngawo obujulizi Katonda gy'amugye, Katonda byamukoledde. Agambye akalulu kano yamanya ajja kawangula even before nga tebannamulangirira. Kasita yatandika contestinga bw'ati n'amanya nti ajja kuwangula because Katonda yakirimu. Naye nga saamulabako mu kkanisa okiripo bataafulumyanga oba sirina kyaki gye namulabamu nti agenze ebintu ebaali mu campaign, yali yeekubiranga campaign zokka. Anyway, be bamanyi. So muletedde olunaku lero yabadde wali eri ku kasozi trumpet ewa Pastor Mulinde, ewa Pastor John Mulinde, oyo ndowooza mumanyi bulungi ab'Emutundwe. Pastor waffe oyo mulungi ye yamuhostinze era naawa obujulizi bwe n'ayeebaza Mukama n'akola buli kimu. Kamubalage ng'abanyumiza n'abalongo gye baava nange ne kastori k'abalongo naka katunyumiriza wuuyo. You know, I had 2 children. Nalina abaana babiri. And both of them were girls. Bombi nga bawala. So I decided nensalawo to get a young girl. Nti neefunyewo kijuujulu. To at least give me a boy. Kinzaalira omulenzi. So for 2-3 months, okumala emyezi ng'ebiri esatu, I was battling with God. Nga nnwana ne Katonda. Moving with the girl. Ntambula n'omuwala. I did not commit adultery though. But I had communicated and we had accepted each other. Naye nga tukkiriziganyizza. Let me tell you one thing. Kambabuulire. God deterred me. Katonda n'anziiza. I remember time. Njukira ekiseera. When I was looking for a place where we could, a private place, where we could go and sit, discuss our matters. From Kampala, I drove to almost every hotel. Nagenda mbuli hotel mu Kampala ono n'awalala. And God could not allow me sit there. Naye nga Mukama tanganya kutuulayo. I'm telling you. Kambabuulire. I reached to a hotel. N'otuuka mu hotel. A group of people. N'osangayo abantu. Coming to take photographs with me. Ne bajja bakuba ebifaananyi. Honorable. Tulaba kuki? Kuyitibwa ng'obuzi. You know, I was going against God's principles. I did not want people to know that I was committing adultery. Ate jjukira ngenda njagala kwenda kakati nga tonza kwendera awo n'ogamba ne naakola ntya wano. I leave that hotel, go to another one, same thing. Hotel n'ogivamu n'ogenda mu ndala I went up to Jinja. Nagenda mpaka Jinja. And basically, I came back without doing anything. Nakomawo nga sina kyenkoze. That is God. Oye Katonda. But I remember time. Nzijukira ekiseera. I'm speaking this, God is my witness. Bino mbyogera Mukama yanjulira. God liked me so much. Mukama yanjagala nnyo. When I was traveling back in my Benz, mba ntambula nkoma nvuga benzi yange. The young girl was seated. Kijuujulu kindi bbali. God brought Mukama n'aleeta a boda rider, omuvuzi wa boda, putting on a reflector ng'ataddeko ka reflector emabega with the words behind, nga kuliko ebigambo, don't commit adultery. Toyenda. God is my witness. Katonda akikakasa akijulira. But still, naye era I continued. I said maybe. Nenga naye maaso gawe bebuwabi. Then when I was going to travel to Korea, mba ngenda with one of my niece, Korea, I was going to travel Korea n'omu ku bantu bange. This daughter of mine comes to Parliament. Mwanange ajja mu Parliament. And tells me, Daddy, nanga taata, I dreamt. Naloose. When you are actually wabadde trying to commit adultery. Ogezaako okwenda.
with a young girl n'omuwala about 24 years. anemeka nga 24. But God does not like it. You see God? Olaba Katonda. I told her, ne mugamba, because she did not want to tell me. Yali kyayagala It is kuŋŋamba. her pastor. Musumba we. She knew me as an upright person. Yali ammanyi ng'omuntu omutuukirivu. Very religious. Munnaddiini. Very committed to Christ. Omuntu eyeewaayo ennyo Kristo. And because she knew I was righteous, olw'okubba yali amanyi ndi mutuukirivu, she went to her pastor and told him. The pastor told her to come and tell me. Omusumba n'agamba, bw'aba muntu ogenda omugambe. So when she told me, I said it's true. Bwe yaŋŋamba ne mugamba tompaayiriza. And this must end. Era kino kirina okukoma. I say to myself, this must end. I should begin my journey now. Ne neegamba kino kiteekwa okukoma, tandika olugendo lwange olwaleero. Of moving uprightly. Ekyotambulira mu butuukirivu. I repented. Ne neenenya. I went told my wife. Ne ngenda nga mukazi wange. I repented to her. Ne mwenenyeza. And 2-3 weeks after, ndowooza nga wise wiiki nga 3 oba 2, my wife got pregnant. mukazi wange n'afuna olubuto. Not just getting pregnant. Si nno kufuna bufunyi lubuto. A few months later, wayita emyezi si mingi oluvannyuma, she went to the scan. agenda mu kyuma ekikebera. And they were twins. Nga balongo. Not only twins. Si balongo kyokka. 5 months later, wayita emyezi 5 we oluvannyuma, discovered that there is a boy. tuziizula nti mulimu omulenzi. You know, that's what God does. Ekyo Mukama kyakola. And He revealed to me N'ambikkulira. that there is nothing that is good that will uphold from those that walk upright. Teri kirungi kyagenda aziiza abatambulira mu butuukirivu. Ndowooza muloddi mumuwulidde bulungi nnyo, obujulizi bwe mubuwulidde, mumanyi abalongo bajja batya. Wabula kyonna kyekiri kasita twabafuna ate Mukama n'abikola ne tufuna muwala na mulenzi. Ekitiibwa nno kiddire Katonda oyo gwe yeesiga. Nze njagala nnyo omuntu akulembeza Katonda mu buli kimu, kubanga abakulembeze baniino babeera mu buyinza ne balowooza nti they own this world, naye omukulembeze yenna ng'alina Katonda oyo ate abeera wanjawulo. Abeera wanjawulo kubanga n'obufuzi bwe bubeera bugenda kugobererwa ekintu kimu, Katonda. So mwami bali mwezo Ssaalongo omulungi Lord Mayor, tukwagaliza obufuzi obulungi, twakaliza ekisanja ekirungi nga bwe bagambye. Nalabyeko ne Mzee Kayanja, Pastor Kayanja yagambye ekibuga kino kyetaaga inginiya. Kibuga tekikyetaaga looya. Kwegamba looya tayina ennewe saga agendayo politics sina kye mumanyiko kiri awo, wabula finally inginiya ye yawangudde era nga tumuyozaayoza ife nga Waneno Life in Christ tukuyozaayoza ne tukusabira ne tukwagaliza ebirungi. Why not? Because ekibuga mwe tuli ekibeera ekirungi naffe tujja kubeera tuli bulungi. Munzikirize nno abaggala balungi, mbasiibulire wano mbagalize olunaku olulungi nga Katonda ye mubeezi waffe.